Wewa Wanduro Bone webale nnyo n'enteekateeka nga bwe zitambula tugendako mu byemizannyo nate tulabe bute bwe bitambudde eruuyi olwo. Uganda Rugby Cranes ne ttiimu y'eggwanga ya Ghana be bagudde emipiira egy'ekibinja ekyokusatu mu mpaka za Africa ssaako n'ezo ez'okusunsulamu kwa ensi yonna ng'oluzannya luno luzannyiddwa mu kisaawe kya Kyadondo Rugby Grounds omutabadde bawagizi wakati mu kwekuuma ekirwadde kya COVID-19. Ekitundu ekisooka kiwummudde Uganda ekikulembedde ne ggoolo 29-12 eziteebeddwa abazannyi Solomon Okia, Brian Odong, Desire Aira, Ivan Mangum ssaako ne Adrian Kasito. Mu kitundu ekyokubiri Uganda eyongedde okulaga amaanyi nekyongera okunafuya Ghana nga Uganda efunye ggoolo endala 24 ng'eyita mu bazannyi okuli Aaron Foyroth, Solomon Okia, Faraj Odong, Ronald Kanyanya ne Adrian Kasito. Bwe gutyo omuzannyo guwedde Uganda ekulembedde ne ggoolo 53-12. Adrian Kasito yalondeddwa ng'omuzannyi asinze banne mu nateebe ggoozi 13. Means a lot to us since we've not played rugby in the last, I don't know, 2 years, 1 year. So we as a team are going to build on from that. Build up, brother. Uganda kati ekulembedde ekibinja kino n'obubonero 5. Egy'ekibinja kino kyakuddamu okutojjera ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno nga Ghana ezannya ne Algeria ng'ajja kukomekkerezebwa ku Sande ejja nga Uganda ezannya ne Algeria. Ttiimu ebbiri ezikulembera ekibinja zaakuyitamu obutereevu okwesogga oluzannya lwa kota final. Ttiimu ewangula empaka zino eza Africa yegenda mu mpaka z'ensi yonna ng'emalira mu kifo ekyokubiri egenda mu zaakusunsulamu. Ekikopo ky'ensi ekya Rugby World Cup kyakuba mu mwaka gwa 2023 mu ggwanga erya Bufalansa.